bino ngenda byogera direct mu busiraamu bannange. Omusiraamu takkirizibwa kugenda mu saloon nosanga mu saloon nga mulimu kinyoozi asala enviiri. Bwamala okusala enviiri nga wano wabbali waliwo omwana muwala ali bulindaala, era bamala nga bakubuuza haji oyagala ka scrub. Okitegera ekitu ekyo? Haji omusanga ntera obasangawo ku steera enajja nankumbi nga bamukutte mutwe nga n'obuntu bumutambulatambula nga takyabitegeera. Tegereka bulungi, takyetegeera. Omwana takoma mutwe mwokka n'amuyisa eno munda mu saati bwati, era n'omwindako n'omuga haji nakutwedde salaamu naga saakulabye. Okitegera ekitu ekyo? Naye nga problem evuddewa? Evuddeko eyo fitina. Mu busiraamu omusajja takkirizibwa kola body contact na mukyala atali wuwe okujjako mu mbeera eya daruura, mu mbeera ey'okubeera nti okakiddwa. Sanza omukyala yeetaaga buyambi agudde ku accident n'omusitula n'omuteeka muki mu motoka, awo okkiririzibwa wokka. Wabula mu mbeera ey'okola ki, mu mbeera ya saloon omusiraamu takkirizibwa. Mulina bakyala bammwe bagenda mu saloon nga wallahi gwasinga okuwaana asinga okumusibira enviiri nga ye Michael. N'agamba era nze Michael bw'atankwatamu tebakola ki, tebazinsibawo, yabeera haramu. Aya esookerwako nga buli omu agimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala taqrabu zina, temusemberanga obuki, obwenzi. Nga kyategeeza temusemberanga obwenzi. Interaction zonna ezisobola okuvaamu fitina obusiraamu bwazigaana. Ne bugaana n'omusajja yenna okukwata ku mukyalo oba omukyalo okukwata ku musajja mu mbeera yonna ebbanga lyamala nga tali mu bantu benjogeddeko oba nga si mbeera ya daruura. Era awo njagala okubirawo line. Daruura ejjira ku bukwakkulizo buno. Bino bitegeere, oba oli mu business oba okolagana n'abantu, daruura bwe buno obukwakkulizo obugifuga. Ekisookera ddala daruura kitegeeza omuntu okukola ekintu nga mu busiraamu tekikkirizibwa n'akikola olw'ensonga nti akakiddwa embeera. Wabula abamanyi abasinga bakisiba ku kutaasa bulamu. Abasinga bayogera ku nsonga ya kutaasa bulamu. N'obukwakkulizo buno wammanga, akasooka olina okubeera nga tewali kkubo ddala lyonna lyosobola kuyitamu okujjako eri ekkubo, nga left right center tewali walala osobola kuyita. Ekyokubiri, nga ekintu ekyo kyoyagala okwebagala ng'ogenda kikola mu mbeera y'okkakibwa, nga te tekigenda kuvaamu buzibu lulala bunene businga buno buzibu oyagala kola ki kujjawo. For example, maama ayinza okubeera nga ali mu ddwaliro, babasabye ssente muzinoonyeza ziganye, naye nga waliwo omusajja agenda okuwola ssente n'agamba naye nze zange zenkuwa njagalirako amagoba, oyo abeera riba. Kati mu mbeera olw'ensonga nti waliwo okutaasa obulamu, munoonyezza, mulina kunoonya amakubo gonna agala ne gagaana. Obusiraamu bukkiriza ne bugamba nti ssente ezo zitwale. Wabula bw'omala okuzitwala n'omala okutaasa obulamu, tokkirizibwa ate kuzikozesa kintu kirala kyonna. Kintwala kakwakkulizaako okusatu nti daruura ebeerako ekigero. For example, Allah subhanahu wa ta'ala mu Quran yamala okutubuulira bye tutakkirizibwa kulya, n'atugana embizi ebifudde, n'agamba faman ittara ghayra baghin wala aadin fala ithma alayhi. Omuntu yenna abeera akakiddwa embeera nga tayagadde kukola haramu, nga ate tayagadde kusukka kkomo, fala ithma alayhi, talina musango gwonna. Nga kikyategeeza nti osobola okulyako mu mbeera eyo. Muli mu lutalo nga baganda baffe kati abali e Sudan tewali kyakulya ne basanze embuzi efudde nga balyako. Wabula daruura abeerako n'ekigero nti temulya ku bwegera. Tegereka bulungi, nefuuka nga festival, mulyako ekyo ekitaasaako obulamu, portion eyo yokka. Ntegereka bulungi, ekisigadde ne mukikola ki, ne mukireka. Nti daruura ebeera n'omutemwa, ebeera n'ekigero. Ekirala, daruura ebeera n'obudde obugere, ebeerawo. Obusiraamu bukuwa excuse ne bukukkiriza mu kaseera ako kokka ekizibu nga kikyaliwo, wekiviirawo daruura oba ogivuddemu.
Mujjukira oli omukyala gwe mbagambye omusudde omutadde mu mmotoka okozeseza dharura okumusitula bw'omutuusa mu ddwaliro ne bamala omukolako okitegera ekintu ekyo tugamba ayinawo ayagala okufulumako togamba nti byonna kambikole ddala n'omukwatako bw'oti omukutte mu kikoto mutambula ne bakuwaana empisa ne haja ono bannange wallahi abasiraamu mbaagala nnyo nedda ssebo obudde bwa dharura bwakomye wali ng'akyalina ki ng'akyalina obuzibu agudde ku accidenti. Mujjukira covid twali tetugatta biki bigere nga tulekawo amabanga kati esaani tokkirizibwa kulekawo amabanga olw'ensonga dharura yakola ki yagwawo dda. Ntegereka bulungi ekyo nakyo kikulu okukitegeera. Abantu abasinga bakola muzannyo gwennyini bizinesi katagaddemu kati nagamba obusiraamu bwagamba nti embeera webanga ekkase n'agenda mu loan n'agenda mu bamanelenda oyo oli mu haramu. Kyenva nkyogeddeko ennyo nenkinoganya nti abamanyi abasinga dharura wallahi bagisiba kutaasa bulamu abasinga. Nga kiki ensembyayo? Ekisembayo twogedde nti olina okubeera nti waliwo kkubo lyonna. Ekyokubiri dharura ebeerako ekigero. Ekyokusatu ne twogera ne ku time. Ekyokuna ne tugamba nti ekyo kye weebagadde kirina okubeera nti kigenda ate vaamu buzibu businga ate ku obwo bw'olimu. Kiringa onaabeera n'omulwadde mu ddwaliro temulina ssente okitegeera ekitu ekyo aye n'ogenda n'obba. Okubba kuno kugenda kuvaamu ebizibu biki bingi sinakindi basobola n'okuziika emirambo emeka 2. Kakati awo obusiraamu tebukukkiriza nga kitegeeza ki ebintu bino birina dawabit. Obulamu bwe tuwangayiramu mu bulamu bwa bizinesi kutambula boodani bw'ogendako eri mu baganda baffe mu downtown okusevinga akasente onajja n'atuula ku booda owa booda n'alinda owokubiri. Tegereka bulungi kati oluusi owokubiri agenda okujjanga mukyala obusiraamu tebukkiriza kutuula naye awo tewaliwo dharura yenna linnya booda endala. Tegereka bulungi linnya booda endala eyo booda gikole ki gireke. Abavubuka bangi beetaasizaawo si bavubuka bokka embeera kasiteekwatamu oli tayagala kulinnya taxi nga beegatta ffenna tugenda ku Jinja Road ng'ono alinnya nga n'omulala atuulako okkirizibwa kutuula naani na musajja munno yekka. Ebyo byonna no tubyogera kubalaga nti ejjana tegenda kutuukibwako illa alladhina sabaru okujjako ng'etuukibwako abo bokka abakola ki abagumiikiriza.